kale lwaki tetumuyingira mukyala Yudaya wangi sebo nkulamusizza nnyabo kale sebo naye nkulamusizza sebo nze Kadima Namanja ne Kabogoza nga bwe nagambye okukubirako sebo nzuuno mutawaana ki taata wangi amazima ga Katonda bannange olumbanga mwenna bwe mutyo mujja kunsonyiwa bannange otandikira mujjayo okuyumba kiki omusajja amazima yawasa omwana wa mwannyinaze buli kimu kyonna nakyeyama neŋŋamba bali nti tumuleke omusajja ajja kuleeta ebintu neegayirira naye amazima ga Katonda mu ggulu Kadima nammwe muli basajja omusajja akuusa omwana wange talina kye yali amuwadde amukoze eki amukuusa okuva lwe yatandika omukuta kati emyaka mazima amaze omukadiyambuka nayenga luli yayinga tagiraba mukyala Yudaya wangi ssebo mpola mpola omusajja bamuyitaani Steven ssebo Steven kakati yamutwala butwazi n'agamba ebintu ajja leeta n'atugamba nti amazima senga nze nkubulya nja kujja nkyale kimu nkibaleetere naye mu kifo kyo gaa nti oba bannange kati tulina wano we tutuuse tugenda kuleeta bintu asinga okundeetera mwana wange nga amaze mukaddiya amaze naye ebbanga ki mwaka gumu nze kyenjagala akwate omwana wange amuzi ye ate gwe yatwala edda yamutwala naye amukuutidde ebbanga ki nga talina kyamuwa kale kakati maama wangi ssebo gwabadde naye ebbanga ate amuzze amuze nze kati munnange pesa manyiraze muli bubi era bagamba nti nze nali ebintu nze kennyini nti nze ne mugabayo owuli kati bagamba omwana waabwadde nze nange amukomyewo nze kyenjagala kyokka bino ebintu era tutereere kuba nze naye nga waka bangobyewo nze mwanyiraze yansuza yangobya waka oyagala bamuzze bannange kati Steven talinayo tomulaba tomunoonya noyogera naye omusajja oyo yeekweka dda kira ayingira kira afuluma kiro kakati esebo tamuzaalangamu ate tiyali amuzaddemu tamuzaalangamu ze ne byamukuuta sibitegeera kale kati mukubire tovaako twogereko naye kati bwe kiki osinga okwagala bintu oba amuzze nze kyenjagala wangi abantu bannange bwe bati abaana babbono n'abaana baffe abaana baffe tubeera ku mutawaana bannange omwana Hello. Jebaleko ssebo. Kale ssebo nawe jebali. Njogera ne Steven. Yes ssebo. Okay, bampise Kadima, Kabogoza na Mayanja tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Ekitukubisizza essimu. Yes ssebo. Waliwo mukyala wo Nancha Mukyala wange. Nancha sengawe yatutumye. Ani abatumye? Senga wa Nancha. Agamba ki? Agenti watwala Nancha. Namutwala. Namukuwa bwamukuwa n'ogamba ojja genda okyale oyanjule toddangayo kakati bamuli bubi ate nga ye yakweyimirira kambuuze abakubye kubanyonya nti sira kuba sigenda kukyala togendanga kukyala totwalanga kintu kyonna ate wali wabeera bamugoba kakati ayagala okole kimu okwata ssente ogenda okyala okola okukyala okwa scientific oba kyogenda okukola ogenda kuzzaayo omwana kati nno sebo wangi mbadde nkusaba nereero bwe kiba kisoboka muŋŋambira ajja akimu omwana waabwe wala musajja gobeeramu amagezi nedda obaange omukutidde ebbanga kyoleka ogambe nti munoni owaayi twattalagala byakuno nawe yakumusasula ku mwanjula senga talina amagezi senga soko kakane soko osirika ate gwo ngambye bamuzze senga soko kakane twogere n'omwami wangi ssebo ogamba ki Steven mbadde nkusaba senga aleme kuyomba mu buntu bulamu nembe manyi ya covid naye nze nga situnulidde byo
mbadde mbasaba mutima mulungi omwana waabwe senga amukime kati ate akima waaki embeera gye mpiseemu nze ngimanyi nze naleeta muntu sebo wangi bw'oba muli gwe tokimatidde badde nkuseemuko nkole ki omuwaseemuko ate nga nzaamuwasa nze yamugjayo saamukuweemuko anti kakati senga bamuli bubi nedda bajja bakima omwana waabwe bamukime ki ng'omaze naye omwaka mulamba kyo ki Steven nsaba twogere mpolampola ng'abantu abategeera ntegeera naye mulemu ate kumumanyira bumanyizi omuntu wamwe mumanyi mwagala nzije nsasule mumanyi kyankoze senga kati yananga kiddaani mumukime nsaba omanyi ddala yeyetumanyiira senga onyumandala wali tozitalaziwosa mugenda wasadolesanowasadole ekitukubaddole teryeteina kyekola ogiwosa nebeera mukazi wo ojjako oli musiru tolina magezi senga nasagala nakumanyira ogaera kumpita linnya lyange gasiya senga sagala senga mbadde nsaatwogere ng'abantu abakulu kali twogedde twayogera nga bato nedda senga mbadde nkusaba mu mutima mulungi genda oli ennyoko genda oli ennyoko ogambye ati agambye atya senga halo munjira amazzi wangi mama Sonko senga naye ate alina omuliro mungi kaganya muko kwogera agenda alye nnyina wangi kadima yep mwebale kuweereza abalungi nawe okuliriza nze kawesi mike nva mutimba Nyalwanda neba niye kadima senga nga bulungi mukuroboka yeneega ngobukamula akwete mama ate nga ye ana byebyo wangi muku enji webale kutuweereza nkutidde ono yogera n'ekibungo jamada boda bamunani senga naye atuleke muko baagala nnyo ebintu ekisukka byagala lwaki mutwala abantu b'abandi waba obwereere sasula wangi okalla mukulu kadima beeterezere okay webale nnyo munaffe bali eddala wangi kadima sebo muzadde wa kabaka nga bulijjo basooka kwagazi kusooka asinzira namama okota mugomba y'ekiringa ente mukama wange omukyalo oyo nga naye mu kusooka ate akange kiriza obagala olulimi kyokugamba nti nakuuta ategeeza ati ate gye luvudde omwami naye ansobedde omuwulidde ekigambo kyawamatudde zebo sibiddamu kati gw'omanyi okuutako oba okuuta ntamu manaja Ron Khan tukutumiddeko nnyo ematugaawo Profesa Lusimbi waliwo watutiira twagala okusiibula weebale nnyo weebali eddala okuba nga otuwuliza olunaku olwaliro bwe